Mwasa Fiona Yeah. nga akuluma erisala tuyite wala nnyo okimanya ensonga etuleese ng'agamba nti wamuzaalamu omwana tumuwa buyambi neweegaana omwana oyo tandikiraawo. Abatulaba mwenna mbalamusizza amanya n'eddoboozi bampita Biniganda okuva mu Gantok City ne Talent Africa nga nvuddeyo okwogera ku mawulire agabadde gatambula ennaku zino eziyise agatali malungi wadde. Amawulire gano gampisizza bubi mukyala wange, famire yange ne bafaani bange bonna abanzikiririzaamu n'abansuubirizaamu okubeera omusajja okuvunaanyizibwa. Baali batugamba nti nze amawulire gagamba nti nze nafunisa omuwala olubuto ate ne sitamuwa buyambi ate bagezaako okuntuukirira nesitakolaki nesita complying. Ekintu ekyo nkiwakanya si kituufu, bali tebannaba kutuukirirako ebintu era nga bwe bibeera nti no eyo omuwala namulabako komwere ebbaala lye bayita Latino, nagendayoko ne performing era yakuba ekifaananyi ne bwolaba ebifaananyi ebyo ebiriwo naliko saaliwo nzekka mu bifaananyi ebyo, tewali kintu kirala. Naye okuweesa omukazi ekitiibwa kye kintu kikulu nnyo okubeera nga kyogerwako ate nga kiraga nti omusajja nganze nzagezaako okukivoola bwentyo. Era ne ku lw'ensonga eyo nzikaatiriza nga ngamba nti nze tewali yali antuukiriddeko wendi waneeno okulongoosa erinnya lyange basobola okujja ne tukola DNA. Nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa, ndabiriddeko ku bantu bangi nnyo, tewali kintu kizibu kigaana kyonna okulabirira omwana bwebanga ntino omwana wange. Naye ekyokubeera nga batwala erinnya lyange buli wamu nga balisaasaanya mu bintu ebitali bituufu, ndi musajja wa buvunaanyizibwa era nga nva mu famire ya buvunaanyizibwa, ndina abazadde bange, kino tekyabayisiza bulungi, yensonga lwaki nvuddeyo era njogere eri bafaani bange nti nno bino ebintu si bituufu era nze wendi asobola okuntuukirira yenna asobola okuntuukirira waneeno. Golooza waliwo abakulwanyisa? Era nga bw'omanyi bizinesi kino ekintu Katonda yamanyi, kubanga ffe tugezaako okuzimba ekyaffe nga tusaba, n'abatulwanyisa nabo balina pulaani zaabwe, naye era kyonna kiggwa nti Katonda yatubeererawo mu byonna, tosobola kuvaayo n'okukkatiriza muntu ono oba mulala. Ogambye nti mwekubya Sefu osanga yali kaziniwo oba mukwano gwo, watugambye yali ayagala baali mubamukwano ne kaziniwo? Sina kaziniize gwe ŋŋambyeko, badde ŋŋamba nti twekubye ebifaananyi nga waliwo omuntu omulala wano naye nga kwali wali eri. Era ne bwakozi nagezezaako keberako ne ku Facebook ye eyo gye babadde basoma amannya ge, nenkeberako ngambirabako era n'ebifaananyi kwebiri musobola ogenda ne mubikebera ku Facebook ye kwebiri, era nga kuliko n'ebirala byalina n'abayimbi abalala. Okkiriza DNA singa omusayi kugenda ne babakebera ate nakumu nga bituufu ogenda kukola oti? Tewali buzibu, mba ntwala obuvunaanyizibwa ng'omusajja ate lwaki mba negaana omwana guba mukisa kuva eri Katonda, ekyo kibeera kirabo. Yes, so sobola kubeera nga ku ssaawa eno ku mukisa Katonda gwampadde nange ebyenkozeeko nenfuna okubeera nga nsobola obeera musajja alagajjalira omwana, si kituufu. Si bwe batyo bwe bankuza, famire yange it's a Christian family, then n'ekintu ekirala siwagira abawala kujjamu mbuto because omwana gubeera mukisa nga guva wa Katonda, bangi nnyo abanoonya nga tebabafuna, kitegeera. So ebiddako byonna ndowooza tulinde ekinaba kiddako asobola okuntuukirira nze bwe tuli baneeno. Ebintu ebizze byogerwa tubadde tubifolowinga era okuva mu baloyazi bange twabadde tulinze olwaleero cause amawulire gabadde galaga nti no batukubira essimu ne batugamba tulina okulabikako mu ofiisi y'omukulu. Olwaleero tebatukubira essimu eyo, kati kiba kitegeeza nti buli kimu kyonna ekibadde kyogerwa kibadde si kituufu, kubanga ogwasooka bagamba nti no ffe bali tebasobola tutuukirira. Biniganda osobola omutuukirira nga mwe mumutuukiridde essaawa zino, ekyo tekyali kituufu. Era ofiisi zaffe weeziri waneeno, bw'obanga owulira nti waliwo obuzibu bwonna bw'olina ne Biniganda wandize n'otuukirira ffe, wabula ekintu ky'okugenda mu mawulire ne boonoona erinnya lyaffe kozi kino ekintu kyatandikira ku channel emu ne kyeyongerayo ne kigenda nga kisalibwa, kati tukiraba kiri buli wamu, okitegeera. Nrespectinga nnyo abakyala ate njagala nnyo abaana, okitegeera.
era ndi ready okukola buli kintu kyonna ekisoboka okulaba nga justice ekola ki ebeerawo eri abo abalumiriza nange kenyini, kubanga nze omulimu gwange wano mu industry eno ndiwo okubeera nga example. Erinnya lyange liri kubeera nga liri tarnished lwakubanga right now balaba tutuuse ku kifo kye baali batasuubira maybe tujja tutuukawo, naye mpanya abakyala ekitiibwa kuba mu family gyenva nange tebansuulawo okitegeera. Ate si supportinga muwala yenna kujja mu lubuto, kubanga osobola okujja mu lubuto obulamu bwo ne bugenderaawo. Omwana yenna abeera mukisa okitegeera, nga naffe bwe batatusuula sisobola kukikkiriza, sisobola nakisupportinga, sisobola kusuulirira mwana, ndi musajja wa buvunaanyizibwa. Naye ebintu byonna ebiddako, kubanga leero tebatukubidde essimu, ekitegeeza kati batugenda bihandolinga mu kooti. Abantu bonna abagala okubuuza sigenda kuddamu kola interviews, osobola okubira ku balooyazi bange oba osobola obatuukirira Louis Lwanga ne Tendo Angela. Ebintu byonna ebiddako ku kino eno bigenda beera nga bya mu kooti, naye ng'ekituufu ekiriwo nti siri musajja mulagajjavu, ate sobola kusuulirira mwana, tesobola kutatekinga responsibility yange, kubanga ndina omukyala wange. Bino ebintu bitusanze wano naffe okitegeera si birungi, ate si byenyumirizaamu, si ya career yange, si lye kkubo lyentwala, era abafaani bange bonna bekikosezza nsaba mu nsonyiwe. Ebyo si bye bituufu ebiva eri ewaffe. Tulina ennyimba empya abantu tebazoogerako, tulina album tebagyogerako, naye balinda ku time we turisingira naye baagala otuteeka wansi. Si kirungi, twesupportinge ffenna tugende mu maaso.